الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشرى للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. asinzibwa ebbanga lyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, mulezi waffe akyusakyusa emyoyo gy'abantu be yeetondera. Bukeera enkya ng'oli mulamu otambula ne buwungeera nga gwe kennyini gwe bagenda okuzinga. Oyo alina obusobozi obusembayo ku bitonde gwe tugamba abaddu babeereko era bamutegeere. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okwejjukiza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kugasa era kuyamba eri oyo aba ayagala okutegeera. Lumu yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fadhakkir in nafaati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Bajjukiza n'abaatute bimugambiddwa, bw'anaaba eyo yekka ajja kujjukiza ategeere Allah subhanahu wa ta'ala. Katubaako ensonga ez'enjawulo ze twejjukiza, oba oli awo ne mubamu abatono abategeera Allah waabwe, n'abula n'ayongera okubula naye ng'ategedde, nga bw'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti liyahlika man halaka an bayina, azikirira n'azikirira naye ng'azikiridde amaze kutegeera, wa yahya liman hayya an bayina, n'oyo atutte ekimugambiddwa nakimuyamba n'akitambulirako akitwale naye ng'akitwalira ku kunnyonnyolwa. Omutwe gwaffe nga bulijjo guli ku mutwe omulamu ogugamba nti enneeyisa n'empangala y'abantu ensangi zino ekyuse ennyo. Mulundi ogwayita navaayo ne njogera okuyimba nga bukuwambye ensi, era abavuma ne muvaayo. Kyanneewuunyisa nnyo okulaba omujega ate omu abikkula akamwanga naye ate musiraamu ng'ali ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kwalwanira era kwayombera. Naye ebyo tebitulya era gusima mawulire, kubanga n'abakulembera abaali basomesa ebintu ebyo baabavuma. Ne guno gujja mbaka waffe ali mu ntaana akyavumwa naye nga taliiwo. Kati olwaliwo biidhini ta'ala njagala tulabe obulyazaamaanya n'obukumpanya abantu bakola ku bannaabwe ennaku zino ng'ate bususse. Omutwalira DNA efuuse ensonga ennaku zino, abantu bakebeza abaana, mulimu abaana batali baabwe. Ekyo kika kya bulyazaamaanya. Abasajja abakyala okubanga bazadde abaana batali bammwe, ensonga ze bawa kubasuulirira, nammwe ekyo kika kya bulyazaamaanya. Kati njala tulabe ensonga ezo mpola biidhini ta'ala, byomwategeera olulimbi lwe, twewale okulyazaamaanyizibwa oba okulyazaamaanya. Essula eyitibwa Ghafiri aya 18, Allah yagamba nti ma lidhalimin min hamimin wala shafi'in yutad. Ma lidhalimin min hamimin wala shafi'in yuta'. Omulyazaamaanya ku nnaku lw'enkomerero tagenda kufuna mukwano gwa muliraana wadde omuntu agenda okuvaayo amuwolereze. Mu ssula eyitibwa Mudaththir bwe yali eggwako mulimu aya ezigamba nti fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سورة المدثر جيكما nga Allah alaga nti omuwolereza agenda okuwolereza enkuyanja n'enkuyanja z'abantu ku lunaku olwo, bw'oliraba ku olwo takuwolereza takuyambye omanya nga owedde. Shafa'atul azma ye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wano Allah agambye nti ma lidhalimina min hamimin, omulyaza amaanyi tagenda kufuna mukwano gwa muliraana, wala shafi'i yutad, wadde omuwolereza alivaayo ku lunaku olwo amugambye nti mbadde nsaba kwogera ku nsonga z'omuddu oyo. Essula eyitibwa hajji aya ey'ensanvu mu emu Allah yagamba nti wama lidhalimin min nasir, mulyaza amaanyi ku lunaku lw'enkumi talinayo muntu agenda mumutaasa. Oyo akujumiza Allah subhanahu wa ta'ala kiba mu kigambo nasru, era nti omulyaza amaanyi talina mutaasa ku lunaku lwo. Essula eyitibwa Al Imran aya 161 bwetaba 161. Allah subhanahu wa ta'ala yali alaga obubi bw'okutwala ekitali kikyo, oba obubi bw'okunakuwaza munno, oba obubi bw'ekintu okubula abantu bakaba amaziga nga nanyini kitwala oba nanyini kikola ali awaseka. Obuzibu n'obulabo buli mu ekyo. Muddu n'akaba amaziga nga akaabira omuntu gwe batemye amajambiya naye ng'eyamutemye mu lumbe waali atudde. Omuddu n'akaba amaziga nga atunulira omwana gwe bamulaze owa siniya 4 gwatazaala naye nga bulijjo amuliisa emmere amuwa school fees nga maama wa muzaala ali awo. Kati Allah yagamba nti makana linnabi an yaghul, mbakakasa bali bava mu lutalo luyitibwa ghazwatu al Uhudi, mwali ebizibu ebitagambika ebingi n'abasaamu bafiira abangi. Mwagendera Hamdala, muli Hamza n'abebitibwa bangi, Musab ibn Umayr muti Lusukka n'abalala. Naye abakufaaru bagamba waliwo entwala zaabwe ezaabula emigugu, era ne batambuza amawuli nga bakiteeka ku nabbi nti nabbi yabbye emigugu mu lutalo. Kati Allah yaleeta aya nga yejjereza nabbi nti makana linnabi an yaghulla, nabbi tiyabbye. Kati najja ku basiraamu oba kuffe era nti waman yaghlul, yenna alitwala alikumpanya ekintu ekitali kikye ne kibula ne bakinoonya nga tekirabika nga gwe wakitutte, yaati bima ghalla yawm alqiyama, ku lunaku lw'enkomero Allah akwagala n'ekintu ekyo ng'okyetisse. Adulum, obulyaza amanya yankasama ila 3 aqsam, bulimu emiteeko 3. Waliwo adulumu yughfal, obulyaza amanya Allah bwagenda okusonyiwa. Wa dhulmun lam yatrukuhu Allah, n'obulyaza amanya Allah bwatagenda kuleka. Wa dhulmun yughfal, n'obulyaza amanya Allah bwasonyiwa. Obulyaza amanya Allah bwatagenda kusonyiwa, obulyaza amanya Allah bwatagenda kuleka, n'obulyaza amanya Allah bwatagenda kusonyiwa, byanjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ezambi eri wakati wo naye, oyina emikisa mingi egy'okumwenenyeza n'akusonyiwa kubanga talina kyakwagalako neki. Newabawo obulyaza amanya nga buli wakati wo naye nojja ofa nga tobumugambye, ng'obushiriku. Kubanga ashirikun la dhulmun adhim, obushiriku bugwa mu bulyaza amanya obusinga okuba obunene. Bw'ofa nga tobumugambye tewaliwo chance ndala agenda kwokya. Wa dhulmun lam yatrukuhu Allah, n'obulyaza amanya nga Allah tebumukwatako nga buli wakati wa muntu na muntu. Awo nno abantu balabanga ebyokusaaga, awo wasinga okubeera obulyaza amanya obubi, era wali firimu. Ensonga ng'eri wakati wo ne munno. Tolaba Lungu yagamba nti man tazawwaja mura'a la'ana Allahu lirajuli man tazawwaja mura'a. Allah sekikolimu ku musajja yagenda n'awasa omukyala, falamma qada hajata, bwe yamala okwegatta naye n'amutadde ewaabwe nga tamuwadde maharege, era nti omukyala oyo agenda kuleetebwa ku lunaku lw'enkomero naawe
nga gwe bakuvunaana bwenzi ebbanga liwamala naye nga tomuwadde mahalege ayina omutana agenda naye nga ye tavunaanwa bwenzi. naye tujja ku lunaku luli nga teri alina wadde 100 naye nga yubadilu hasanatuk bisayiatihi nga bamujjako amazambi ge ngaate gwe bakujjako ebirungi byo babimuwa. obwali buli azamanya bukumpanya buli wakati w'omuntu n'omuntu bukalubamu. omubaka yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ittaqu dhulum, mwewale mwegendeza buli azamanya, fa inna dhulma dhulmatu yauma alqiyama, obuli azamanya oba bukumpanya bugenda kufuukira ekizikiza kunaku lw'enkomerero. wattaqu shuha, mwewale nnyo omulugube kululunkanamu buli kintu. olw'obusente bwa sako n'ogenda eyo, olw'obusente niigina n'ogenda eyo, olw'opiki z'okwewula n'ogenda eyo, mujjemu omulugube okululunkanya buli kimulaba mu nsi. fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, mulugube okugwira n'okwagala ebintu ebyo ebingi kyaviirako bannammwe abakulembereyo ku mulembe gwa Musa okuzikirira okufa obubi. hamalahum, kyatuuka n'obatuusa ansafaku dimaahum, n'okuyiwa omusaayi gwa bannaabwe. wastahallu maharimahum, nekivaako n'okubanga Allah subhanahu wataala yafuula haramu abantu bakyabirabawo. omuntu buli lwasukka okwagala ebintu ebingi omaliriza owangalya mu kuwankawanka, yuye Congo, yuye Tanzania, yuye Kenya, yuye wa n'abamu tubalabiko ng'esswala egaana nga bali mu kutikkula konteyina ye. mulugube gumutta ayagala emaali egende mu sitoowa ate enkya balina ogitunda. abamu ali ku reveni ayimiridde essaawa namba n'ekibuto kye wa sukaali nga tasobola kutemya liiso, tosobola kuyimirira dakiika 3 nga oli muswala tusubuhi. mulugube kati omubaka abeewaza mu hadisi muno ebintu 3 yagamba nti mwewale obuli azamanya, mwewale n'okwagala okukuŋŋaanya ebintu ebingi. mulugube okwagala ennyo ekyo kyaviirako bannammwe emabega okufa obubi ne kibaleeta n'amateeka ga Allah obutagafaako. okwagala ennyo ebintu kibi. naye yagamba sallallahu alaihi wasallam nti latuaddunna alhuququn ila ahliha. Abi Hurayra nyumi agamba, hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu agamba nti latauddunna alhuquqa ila ahliha yawma alqiyama hatta yuqada li shatin aljalhai min shati alqarnai. mwewale obuli azamanya, amazima mbakakasanze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mujja kuzzaayo bye mwali azamanya. okumanya abantu betwakosa tugenda kubasasula. yagamba ne bweriba embuzi eyina amayembe yatomera ginnaaye tayina n'egijjako ejjembe, ku lunaku lw'enkomerero enkunku egenda kulumba ey'ejjembe, okweyongerayo tutambule eneemala kusasula ginnaayo jjembe. yagala si kyokka bantu mmwe abali azamanya, ne bw'oliba wabba kakoola kakati ke bayita akawuukiwuuki. lwaki akati ako ke baleese? akati ako kamenyebwa nnyo abantu nga baagala okuyisa mu mannyo, tekalina nnyo makulu, era teri ayina kawuukiwuuki mu lujja nga takukkiriza kakwatako kubanga tekalina nnyo kikakolera bantu. naye yagala ne bw'oliba nga kati kakawuukiwuuki kawajja ewa munno oba kakoola kaako kwolwo bakaagala omala ekazzi okamuddiza. kaleko mu akafaanani bw'aba nnabbi agamba mbuzi gye bajjako ejjembe erumbe ginnaayo ey'amayembe gigambe epa ejjembe lyange, kati ate wate omusajja yakuza abaana nga 2 si 2 n'otula amaziga ne gakuggwamu ng'otunulira ekyana kye kiri mu siniya 4 naye nga bulijjo oweerera omwana wa booda. bwe mwekyanza n'omugambako najjuza epapula n'agenda e Dubai okuba ekyeyo yakubulokinga, naye nga mu nnyumba akulekedde abaana 3 2 si babo. obitegedde ddi? obitegedde ali mu mwaka gwa 2 akola n'okaba amaziga. nabyo omusajja gyo ku social media okwo yalina kiro 6 miskini kati ayingidde 32 naye nga alowooza akaana ng'ejja badde akaagala okambaza pampa n'okkanaaza kamuvuddewo ku ssaawa esembayo. era ku lunaku luli
byonna omusajja ono byewamufiiriza ogenda kubireeta. bw'aba omubaka ayogedde ku mbuzi eyatomerwa ginnaayo ey'amayembe n'egijjamu ejjembe, yagala tutambuza enkunku etuuke awali ey'ejjembe egisasule. nabwekityo nammwe aliba yatwala akantu akenkanankana akawukiwuki oba akakoola koolwo bagenda kaagala. tuli ku bulyazaamaanya ne mbagamba obulyazaamaanya obuli wakati waffe ne bantu bannaffe bwe businga okuba obubi okusinga obulyazaamaanya bwa Allah. kubanga oba owa Allah ova mu bbanga neewuzu toyina nomuga nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi. mulezi wange nayenze nsaba kunsonyiwa, teri ajjako mazambi okuleka gwe nanyini bitiibwa omulamu ateebaka neetonze gy'oli nkimaze nakusonyiwa. era hadisi yombaka emu egamba nti inna sahiba shimari la yarfaa alqalam ala alabdi almuslimi almukhti. bamalayika abawandiika emirimu gy'omuddu emibi naye ngaomuddu gwe bawandiikira musiraamu bwagwa mu zambi aweebwa essaawa 6 bamulinde yenenye. bwe yenenye tebakiwandiika, bwe ziggwako essaawa 6 ne bamuwandikako ezambi limu. ekyo kiri wakati wo ne Allah, naye ekiri wakati wo n'omuntu kirimu omunoonya. bw'aba yafiira mu lutalo, bw'aba yanobanga yafiira bweru, yava mu makaago, ogenda kumugjawa. omwana wamuttisa nnyondo, ogenda kujjawo abantu abaakaaba mu maziika bonna obeenenyeze, ogenda kujjawo nnyina eyafa, ogenda kujjawo kitaawe, ogenda kujjawo baganda be. ezambi eriri wakati waffe ne bantu bannaffe likaluba, naye eriri wakati waffe ne Allah lizitowa. anyumya agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Aisha radhiyallahu anha yaga nti man daraba qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min 7 ardin. Allah gwaligerera omumwe nabbe ettaka ku nsi kuno nga lyenkanankana ekigero omuntu mwayimirira ekigere nga bw'oyimirira bw'oti akataka kenkanankana ekigere ekyo n'okabba. yagamba minal ardi n'okabba kuno ku nsi tuwiqahu min 7 ardina. Allah agenda kakwata akataka ako akakubiseemu emirundi 7 akakwambaze mu nsingo, otambula nako ku lunaku lw'enkomerero ng'onoonya nannyini omusasula, nga ku lunaku olwo teri ayagala ttaka wadde ssente wabula mirimo. ab'ebitiibwa alyawma amalan bila hisaabun wa gada hisaabu bila amal. olwaliro tukola teri abala, enkya tujja mu maaso g'oyo ali mu ggulu nga bagenze kutubala nga tekyali kuddamu kukola. mirimu gyo giyinza okutwalibwa mu buntu obutaliimu. baganda baffe bangi tubawuliddeko eyo mu byalo ng'otawanya famire, naye ng'okimanyi bulungi bakulekera ekyapa kisoma ttaka ly'abaana, n'oteekayo obwongo bungi n'okyusa ekyapa ekyo, abaana bagenza okukula nga bintu birala, ne beereega nga beereega n'omuzeeyi emyaka 8 n'okaabira mu kkooti naye ng'oli mubbi. wabba yiika mmeka 12. wano omubaka tagambye yiika, era tagambye 5 ku 10, tagambye 7 ku 7 wadde ekizimbe, wabula agambye ekigere we kiyimirira nobba akataka akenkanankana ekigere, ayagala kakubisaamu emirundi 7 ku lunaku luli bakwambaza ettaka eryo onoonye gwalibba. ogenda mujjawa yawma yafirru almar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa abi. Allah agenda kutwanjala, maama anoonye omwana nga tamulaba, onoonye mukwano gwo nga tomulaba, muntu gwe wabba nga Allah amutadde Kongo nga tewaliwo okkubo likutuusa Kongo. naye mbaka akugambye jjo okeetisse ate oteeka okukatwalira nannyiniko ku lunaku lutakaagala, ayagala mirimu gyo. twewala obulyazaamaanya. bw'oba olina omukazi mu maka ng'osobola omumuwangaza nga bw'oyagala, olina mulekwa, talya mmere, tayambala, wabula okola nga bw'oyagala, n'awalirizibwa n'ayenda nga gw'ofuusa okwenda kwe, n'azaala omwana mu musajja nga gw'ofuusa ensonga y'okuzaala kwe, nga tonnaba kutunuulira mwana ono gwakusibye, mujja ku nkomero naawe omala mumusasula. nkulayirira Allah muyinza ogwa ddulo nga bw'omuwa ebirungi bye naye anona ebirungi byo. twewala obulyazaamaanya. yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Musa radiyallahu anhu yagamba nti inna Allaha la yumla lidhalim
فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. سورة هود آية مبري. حديث أبي موسى الأشعري أغامبا nti amazima Allah subhanahu wa ta'ala lidhalim eri kumulyazaamanya la yumula mugumikiriza obba ebintu by'abantu onyigiriza abantu obakola byobakola egala yumula alaik Allah nakugumikiriza nefa idha akhadhahu bwebukeera enkya n'agamba nti kati emikisa gyo giweddeyo njagala kukukwata lam yuflituhu ne bw'oba oyina amagye ne bw'oba otudde mu lwazi ne bw'oba wakaddiwa ne bw'oba oli ku kitanda bw'aba atandise kukusasula aba takyalina kimuyimiriza oba kimukomako. Thumma qaraa nabbi bw'amala okusoma statement eyo n'asoma aya eri mu sura Hud egamba wakadhalika akhadhu rabbik bw'atyo nno omulezi wammwe bw'atyo bw'atera okukwata abantu be idha akhadha alqura bw'aba asazewo Allah okukwata akabuga oba akaalo abo abakalimu wahiya dhalimatun nga balyazaamaanya inna akhadhahu alim mbalayirira okukwata kwa Allah kwamaanyi shadidun ate kuluma. Nkiddamu oyinza okubba emirundi n'akuleka n'amaka n'ogazimba n'emmotoka n'ozivuga n'akulinda n'oyingira 85 nga n'ebyo bugagga weebiri n'atandika okukusasula bunaagenda mu ssula eyitibwa Bakara aya oba ya 18 etandika n'ekigambo ekigamba nti ayawaddu ahadukum yandyegombye omu mu mmwe Allah amuwe ennimiro ennimiro eyo ng'erimu buli kibala kyonna si kye kyokka ennimiro eyo ng'erimu emigga Allah n'amugerera n'aleeta abaana bonna be yazaala nga baana banafu lunaku lumu n'aleeta omuyaga nga mungi ne gusula ebirime bye ne bigiramu n'omuliro okaddiye ennimiro eweddewo abaana bo banafu. Statement eyali omwo yaga yakukola bintu byokola mu buwangaazi bwo wano ng'otegekera wali mu maaso olina woogenda okutuuka nga abantu bagenda kuyamba wadde ebyobugagga. Kati wano mbaka anyumya agamba nti Allah mugumiikiriza ku balyazaamaanya. Oyinza okunyiga omukyala n'omunyiga ng'olowooza nti oli mugagga ne bukeera enkya Allah subhanahu wa ta'ala aleeta obulwadde ng'omuntu ono bwadde oyisanga embwa yayina essaawa eyo okubeererawo n'akulaga nti mu bugagga bwo buli lunaku olusasulira $9,000 era buli oluziba nga bbaka ekintu kya $9,000 ogenza okumaliriza obuzeeyi bwofe ng'emaali yonna yagitwala dde ewaabwe. Lwaki? Anti wabeerera ne ssente wamulaga buli mutima mubi wamulyazaamaanya n'akusasula ng'olwadde. Kati Allah agambye nti Allah abagumiikiriza ebintu byemukola. Oyinza okubba, oyinza okusoma omusajja abaana batali babe, oyinza omukyalo omukola byoga n'oyenda naye agumiikiriza n'akulaba bulabi naye yagamba Allah oba atandise okukukwata okiwulira. Mbaka n'abasomera aya eri mu sura Hud aya 12 laga nti wakadhalika akhadhu rabbik bw'atyo n'omulezi waffe bw'akwata idha akhadha alqura bw'abasazewo okwefuulira bannanyini kaalo oba bannanyini katundu wahiya dhalimatun nga basusa obulyazaamaanya inna akhadhahu alimu shadid mbakakasa okukwata kwe nga kutandise kuli kukabya amaziga. Oyo akunyumiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyogerako kigambo nga kijja mu kwagala kwe in huwa illa wahyu yuha. Ma'adh anyumye bwati Ma'adh mumanyi bulungi ye sahaba yawangaala nga yasinga okutegeera halali ne haram. Ekyo kimu mu basomi ba Qur'ani abana mbaka byatugamba nti yenna yagala okusoma Qur'ani musoma kuba n'abana. Abdullah ibn Mas'ud ng'omutadde wali bali master waabwe Maazi yamuddirira. Maazi mutegereko ekirala ye musajja yawangaala mu umma nga musomesa nnyo ng'abantu baagala okutuula waali bamusomeko. Allah yali yamusaddaakira okumanya olulimi n'amagezi ne interpretation eyeewala. Maazi ibn Jabal yakubiza nnyo umma eno okusoma Qur'ani yaga tukuwona kwammwe kuli mu Qur'ani.
yayogera ebigambo yagamba nti innaka taati qauman min zamaati qad akhadhtu sahman ب100,000 فقال معاوية كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد أخذته ب50 و100,000 قال وباع عبد الله بن جعفر نصيب من معاوية ب7 sagala jigenda mu kiwanvu nnyo nenjala bagiramu katono nnyo maazi era agezako notunyumiza hadisi mpanvu ezimwogerwako nti yatumwako ko Yemen bagenda Yemen n'alagira obukibi agenda okusomesaayo abantu baayo abe Yemen agana tumwa ba ahlu kitabi nentuma jibali nengenda faduhum ila shahadat an la ilaha illa Allah nabiye ngamba ngende mbakole mbategeeze nti Allah aliyom wa anna rasulullah era mbagambe nti mbaka wa Allah naye aliyom fa inhum ata'u lidhalik nabina ngambe choba nakitegeera mbagondi ambakiwulira fa'alimuhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 salawatu fi kulli yawmin wa layla bongereko ekyokuwulira bagambe nti Allah yabawandiikako okusala swala 5 ezo nomuzimirize w'ekiro n'emisana fa inhum ata'u lidhalik choba nakikkiriza nakyo fa'alimuhum anna Allah bangambire nti qad iftarada alayhim sadaqa Allah yabalalikako okwata munsawe muweza katumali tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim abagaga mumwe mujitore mujiwaba avu muwangala nabo fa inhum ata'u lidhalik nangambe choba nakikiza nabakiwuliriza fa iyaka wa qara'im amwalihim bangambire nti kikyamu nnyo era musango munene omuddu okufuuka ensonga y'okugwawo kw'emmaali ya munne bangambire nti kibi era kinene omuddu okufuuka ensonga y'okugwawo kw'emmaali ya munne bakuteeka mu dduuka otunda ebintu bya mukamaawo ne bulina kwotwala jini 2 akuwa omutwalo gw'okukola akuwa transport ne sente ozikyomola ne jini ozitwala 2 era omwaka gwawedde kogenda kukola edduuka eriryo ne bw'oliba edduuka olikoze South Africa ne bonaaba gwe wabba teyamanya Allah abimanyi ogenda bisazonda ku lw'enkomerero aga nti wattaki da'watul madlum mazi n'agamba nabbi n'angamba ngamba abantu mutyenga nnyo edduwa yali azaamanyiziddwa bw'aba alina kyagamba Allah ekyo mukitye fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabu edduwa yo yali azaamanyiziddwa tewali jjiji wakati wa Allah naye egenda direct mu hadisi nabbi yagamba nti abantu basatu basaba Allah abanukulirawo yagamba nti omuzadde ng'asabira omwana gwazaala nibwo abeera omuzadde mulokole nagamba nti wasaimu inda al-iftitari da'watul mustajaba neyasiibye bw'aba alina kyagamba Allah kyamugamba Allah kyamuwa n'agamba nti wa da'watul madlumu n'alyazamanyiziddwa bw'akaaba amaziga n'agamba Allah gwokimanyi nti ovaayo akano ojja ku dduuka mukazi ono asigala ng'akaaba amaziga naye ngaekimukabya amaziga ki kulekawo 2,000 omulekedde 2,000 alina obwana 2 olutuuka ku dduuka n'onywa kyayi nga wakatuuka wasinye 2,000 ne bakuwa obunyebwa bwa 1,000 ne baleta erinda ziri 5 n'olya lyanki wagumu 2 olese wako 10,000 omukyalo oyo amaziga gakaaba Allah takusasule obadde okimanyi nti omusajja lwafuna amawulire nti abaana 2 si babe lutandika amaziga naye okabira mu mmotoka n'okabira ku dduuka n'okabira ku buliri mukyala bwakuza nti hani kiki yaga byakisajja naye ng'abuuza kikyakimanyi bulungi nti yagenda ewa Sonko wa booda olwo olubuto alumanyi bulijjo bamukubira nga bamubuuza nti abaana tebannabamanya nakabya amaziga mbaka agambye nti wa da'watul madlumu n'alyazamanyiziddwa bw'alaajanira Allah yanukula ab'ebitiibwa mujje ensonga ku DNA mujje ensonga mu gavumenti mujje ensonga wa mugende mufune ewuzu mugambe Allah eyo we watuufu w'okugamba muleme kweswaza yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Humaydi Abdurrahman ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu qal yanyumya n'agamba nti nabbi yagamba nti man istamala nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-azdi yuqalu lahu ibnu lutubiya
aina omuvubuka gwe yawa omulimo ogwe yali akozesa ayogerwako omuvubuka yayitibwa Lutbiya yamuwa omulimu ala sadaqatin agenda akuŋŋaanye zaka yali alina gyakuŋŋaanya zaka falamma qadima qaal bwamala obikuŋŋaanya n'abireeta n'agamba nabbi nti hatha lakum zaka yamwe gye mwantumye yeeno wa hatha uhdiya ilayi bino byenyina kasimu kange gyembadde bakampadde nga kange kyama ebyammwe byebino bimwantumye bino byange kasimu kange faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbal nabbi olwajja mu jjuma nayimira minbali n'abagamba fahamida allah wa athna alayhi naga nti alhamdulillah matendo ga allah subhanahu wa ta'ala wa uthna alayhi n'abakubi ewana allah obyali bingi thumma qaal olwamala n'atugamba amma ba'd bannange oluvannyuma lw'ebyo fa inni asta'malu rajulu minkum ala amal mimma wala anni allah waliwo mumwe gwe natumye agenda nkolera omulimo era yakomyewo yagukoze bulungi naye mwewuunya okwesiba ku allah fayati fayaqul byeyaleese yagambye mbu hatha malukum bino byebyemmwe byemwantumye wa hatha hadiyatu ilayi bino byemulaba nyina bimpeereddwa birabo byange temubitunuulira afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi kambabuuze omusajja oyo singa namulese nasigala ewannyina be wakitaawe hatta yatiyahu hadiyatu inkana swadika bw'aba ayogera mazima ng'atya allah ebyandi bifunidde wannyina singa yatudde wakaawe wallahu la yakhudhu ahadu minkum shay'an mbalayirira allah yenna anaatwala akantu ng'akatwalidde embulyazaamaanya bighairi haqqihi ng'akantu ako tekamuweereddwa mbutuufu illa laqiya allahu taala naku lw'enkomerero allah agenda kamutika akaleete yahmiluhu yauma alqiyama agenda kujja akeetise ku naku lw'enkomerero fala arifanna ahada minkum laqiya allahu yahmilu ba'ila lahu zu'a'un aw baqaratu laha huwaran aw shatun ta'iran thumma rafa yadayhi hatta ruya ufratun ibtiyatun faqala allahumma hal ballightu thalatha marrati allahumma qad ballightu nabbi n'abagamba mbalayirira allah ne bwe n'aba mbuzi nga gye baakuwa sifuddeyo ogenda gireeta ng'ekukaabira oba ndogoyi oba ogireeta ekukaabira oba nte allah gyali kutika nga ejja ekukaabira mbalayirira allah mugenda kuleeta ebyo byonna ebyabaweebwa nga mutumiddwa ku lunaku lw'enkomerero kwe kuwanika emikono n'agamba allah byewantuma mbyogedde allah ntuusizza obubaka n'akiddamu emirundi 3 ab'ebitiibwa bamakanika abaweebwa ssente nga zigenze eggula kyuma wakisekka noddira ekyuma n'okisiigako bi oyiro nozzaamu ekyuma ekikadde kyennyini nobba ekipya n'otakomaawo ng'ate ogenda kuweebwa ssente ku lunaku lw'enkomero ogenda kujja weetesa ebyuma bimeka ng'ewakiseka wakabbirawo emyaka giri mu 3 abakinjaja b'ente noddira ebyenda n'obiteeka mu bbaafu n'oyiwamu amazzi nga buli muddu gw'oguza ebyenda omuweereddemu amazzi agali mu makkati g'ekikopo watandika okutunda ebyenda ng'olina emyaka 38 olina emyaka 79 wakatunda kiro z'ebyenda mmeka era amazzi ge wakaguza abaddu genkana ki uli nabbi bwakugamba sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abi hurayra yagamba man kana indahu madlimatu li akhihi min irdihi au min shay'in muntu yenna nayo kyali azamanya ku munne kibe kumukakkanya okumuvuma omwonoona ensaaze obanga kyali mu ssente ze falyatahallala minhu lyawma qabla an la yakuna dinana wala dirhama weteeketeeke nakulo genda okuleetebwa nga tekusasula ssente wadde ennusu inkana lahu amalu salih buli wenawo emirimu emirungi ukhidha minhu biqadri madlima gigenda kuweebwayo nga gisasulira ekyo kiwali azamanya wa in lam yakun buli batolinawo mirimu mirungi lahu hasanatu ukhidha min sayiati sahiba fahumila alayhi allah agenda kuyita gwali azamanya mujeko amazambi gebagenda okukuwaamu oli afunirwa akawenda akajja mu jjana gwogende mu muliro
Abdullah ibn Umar yenyume n'agamba nti almuslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadi walmuhajiru man hajala ma naha Allahu anhu. Omusiraamu gwe bayita omusiraamu omulungi yoyo banne gwe bawona obuzibu obuva mu kamwa ke. Kyova olaba dhammu sabbu, obubi bw'okuvuma n'okujerega n'okukakkanya kika kya buli az'amaanya. Oyinza okuvuma omuntu n'aseka n'akitwala ize, naye ate ky'omuvumye ne kiwulirwa maama we n'anakuwala. Oyinza okujeregerera omuntu ye n'akitwala ize, naye ate mukazi we n'anakuwala. Oyinza okujerega omuntu nga mukulu mu myaka wa ntondo nga tayagala mujerega. Oyinza okuvuma omuntu obwamalaaya n'omulangira obubbi n'omulangira obukopi n'omulangira siriimu, miskini n'aswala mu bantu eridhu z'ensa n'otyobola ekitiibwa kye. Yagala neyo dhulumu. Ku nnaku lw'enkomerero yagala nti gwe bayita omusiraamu omulungi yoyo abantu gwe bawona ebiva mu kamwa ke. Ne gwe bayita omusenguso omulungi yoyo asenguka ebyo Allah ebimunyiiza. Bayita omusenguso omulungi. Nabbi yenyumya omuvubuka omu yayitibwanga kirkiratun. Kirkiratun anyumizibwako mu hadisi emu sallallahu alaihi wasallam nga amutunyumiza nti amazima waliwo omuvubuka yakolanga wayitibwanga kirkiratun. Kirkiratun, muvubuka oyo yava mu bulamu obwensi mpaka ne bamutuusako amawulire taliiwo, naye olwadda nga nti musajja waafudde. Naga muddu ye mulabyeko mu muliro. Ekigambo kye yayogera bonna kyabakanga. N'abaali batalina interest ya kuziika baggwayo bajje mu maziika bawulire nabbi ekigambo kye yayogedde. Bwe baamala okuziika ne balumba nabbi ababuli ekigambo kye yayogedde n'abagamba amazima nga yakafa mu nnyumba ye mwasiŋŋaaniddwamu essuuka enzibe. Essuuka enzibe. Gwe tokimanyiiko nti abakulembeze b'abasiraamu abasinga mwenna muyinayo ebintu ebisinga nga si byammwe. Either kikuweereddwa mu nkukutu oba bakutumye bakula ekintu gundi, okuli bakkazi, kuli ba imaamu, abakulu b'amatwale, kuli ba amiiri, kuli ba mufuti, kuli baani. Ebintu ebyo muyina mubimanyi birina mu maka gammwe. Muddu n'akuwa ekintu kya umma miliyoni 4 n'otwala mu nnyumba yo. Bwe n'otereeza ebintu n'ovuga emmotoka yo n'otunda ettaka gy'otunze n'okola by'okoze. Ono mu nnyumba ye tebaasangana mu mmotoka, era tebamusiŋŋaana na lugoye lwambalwa, wala bamusiŋŋaana n'essuuka nga nkadde. Jibuliiru gye yalaba n'egigamba omubaka malayika agenda okunona omwoyo nga bamutwala mulyo direct. Nsonga ki? Baka n'abagamba nti munnammwe abadde omukozi wange avudde mu bulamu obwensi naye mulengeddeko mu muliro. Ayitibwa kirkiratun. Hadisi y'omubaka enyuma yagamba sallallahu alaihi wasallam nga tukyali ku nsonga yaffe ey'okuzzaayo ebyali azaamanyizibwa. Yagamba Nabi Amaama Iyas ibn Aw radiyallahu anhu qal no balinonya hadisi ya Kaabi wano ne hadisi ya biruho yagamba nti atadruna mal mufrisu, abebitibwa mumanyi omwavu atalina wadde kantu konna nga munaku alyawo. Qaalu almuflisu fiina, basaba bagamba nabbi nti kutumanyi omunaku muffe man la dirhama lahu wala mata, yo atalina wadde kasente singi 10 talina bikozesebwa waka bayita omunaku. N'abagamba nti faqal inna almuflis, kyebayita omwavu min ummati, mu umma yange ney'abasiraamu, man yaati yauma alqiyama, yagenda okuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero bisalaati nga alina essala, wa siyami nga n'okusiiba yasiiba, wa zakati nga n'okutoola yatoola, wa yaati kad shatama hadha, naye ate bamuleete nga yavuma gundi, wa qadhafa hadha, yatemerera oba yajeregerera gundi, wa akala mali hadha, yalya sente za gundi, wa safaka dama hadha, n'ayiwa omusaayi gwa gundi, wa daraba hadha, yalwana n'egundi n'amukuba, fayuta hadha min hasanatihi, oyo nno bw'ati wawangaala agenda kugibwako amazambi ebirungi bye nga babiwa abantu byanakuwaza. Wa hadha min hasanatihi, nga ye ebyo byabali babimutikka. Fa in funiyat hasanatahu,
bwe balirabanga ebirungi bimuweddeko Allah kyagenda okukola ng'ate batibanaba kufuna bintu byabwe. Yagamba nti ukhidha min khatayahum, bagenda kugibwako amazambi bali byeryazamanya. Faturihat alaihi thumma turiha fi nnal, babiwe ono baba babimutikke amale ng'ayingidde nabyo omuliro. Ekyali kitegeeza nti essaawa y'okusasula gyeri banyinaffe abatubabeera abatuwuliriza. Bw'oba omusajja alinayo omwana atali wuwe tofaayo, beera mugumiikizo ojja kusasula saawa yonna oyagala toyagala. Yagamba nti innama ana basharun, sahaba omubaka ayitibwa Salman myagamba bwati, agamba nti innama ana basharun, nze Salma ndi muntu nga mmwe. Wa innakum takhtasimuna ilayi, mujja nnyo wendi ne mundoopera ensonga nga mbawulira mpitirivu. Walaalla ba'dukum an yakuna alhana bihujjati min ba'd, naye mummwe abajja okundoopera ensonga mulimu abalina akalimi nga munnyonnyola bulungi, ng'omuntu bwonnyonnyola ensonga etegeerekeka, kati ate munno nga tamanyi bambi kweyogerako kwewozaako. Ne mmaliriza olumu nga mpuliriza mu aboogera obulungi ne nnamulira ku ebyo. Fa aqdi lahu binahwi ma asma, bwonnyonnyola obulungi n'onsiriwaza bulungi, nze olumu nnamulako ebyo byonnyonnyodde. Ne faman qadaitu lahu bihaqi ahik, oyo gwe naalamula ng'akimanyi mu mutima nti kalimi kankubizza, fa innama aqtahu lahu qit'atu min annaal, amanya nti atutte ekitundu kye oba amaze okwewangulira omuliro. Ekyali kitegeeza nti obulyazamaanya buno obusinga okuba obubi bwe buno buli wakati w'omuntu n'omuntu. Mukkirize olw'obudde, mulundi ogunajja biidhini taala tujja kwongerezaawo ku mulamwa gwaffe ogugamba nti enneeyisa y'abantu ennaku zino ekyuse nnyo, nga tonnaba kulaba dyeni enti ekyankalanye. Tusooke twebuuza obulyazamaanya abasajja bwe bakolera abakyala tebuliiwo. Abakyala okuteeka mu maka g'omusajja omwana atali waamu oluza bigenda kukoma wano. Awo tutambulira biidhini taala tugezaako okulaba ku mulamwa gwa adamu dhulm, obubi obuli mu bulyazamaanya. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Tubeebaza abatubabeera abatuwuliriza n'abagoberera emikutu gyaffe abali ku gurupu yaffe. Tusaba Allah bwemu obulungi wadde mugayaddemukko, ne tusaba Allah abasiime abatonotono abakyagoberera. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.